Katutandike n'entisse butikidde abatuuze b'e Bulamba Ward mu disitulikiti y'e Namayingo. Omuvubuka abadde asima zaabu bw'aziikiddwa ekirombe kya Mpano Gold Mine gy'agenze okuba ng'asima zaabu n'afiirawo. Afudde yabadde amanyiddwa nga Ryan Kiyimba ow'emyaka 19 ng'ono ekirombe kyamuzise ku ssaawa 10 ez'ekiro. KITALO nnyo ku PJ The News Anchor Kole omulungi atumbudde yonna gy'osinzidde nkwanirizzaako mu ddakiika eno yennyina era nga bwentyo mbeebazaako gyonna gye mutuusaako engalo eyo gye musinziira. Mwannyina w'omumyuka wa Lord Mayor Doreen Nyanjula amanyiddwa nga Albert Kukutugume yattiddwa abazigu mu kiro ekyakeseza olunaku olwalero bwe baalumbye edduuka lye erya mobile money wali ery'entinda bwe batyo ne banyaga ensawo omwabadde ssente. Ngono yabadde agezaako okudduka ne bamusindira amasasi agamujje mu budde. Okusinziira ku Nyanjula waliwo omuvuzi wa bodaboda eyategerekeseko erya Barnabas eyagezezzaako okutaasa omugenzi wabula naye abazigu ne bamukuba amasasi era nga wenjogeera yaddusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago nga biwala ttaka. Songa ate yo polisi mu kibuga Kampala ekakasizza okukwatibwa kw'abavubuka abawerako ddala mukaaga nga bano be bamu ku babadde bagenda mu maaso okutulugunya abantu mu bitundu eby'ekyebando era nga bano bayita n'ebyambe ebisongovu ddala. Wabula ng'okusinziira ku polisi egamba nti omu ku kibinja kino amanyiddwa nga Imran Kaketo emyaka 17 ye yabayambyeko okubawa information eyikwata ku banne. Bano bakwatiddwa mu kiro ssaawa 10 era nga wenjogera bali ku polisi. Ku bano kuliko amanyiddwa nga Emabo Manayishimwe ow'emyaka 23, Aaron Nyweza ow'emyaka 2, Mike Muyingo ow'emyaka 24, Godfrey Agaba ow'emyaka 18 ne John Mutebi ow'emyaka 17 era nga bano bonna babadde beerimbise mu mulimu gw'okukola oba ogw'okuvuga boda. Bw'oba mamanyi oba okubaako gw'omanyi mukwano ali mabega wa mita yembwa. Ruchiga Deputy RDC omukulu amanyiddwa nga Ivan Kamuntu Semakula abangi gumumanyi nga Majembere bw'atyo yakwatiddwa era nga wenjogera naye atemeza mabega wa mitayimbwa. Ono ekyamukwasizza Bobi wattaka bamulanga gattako n'okubba ente eziwerako ddala 157. Kigambibwa nti ono yeeyimba mu ttaka lye Namukadde atemera mu gy'obukulu 75 eriwerako ddala acres 3 bw'atyo n'alyeza wali eri mu disitulikiti ey'Egomba. Kinajjukira nti ono azzenga akaabira ku mikutu migatta abantu ng'asaba omukulu Kaguta Museveni amuddiremu era agende maaso kubanga ate amuwa n'omulimu ogw'enkalakkalira amuwe ku nsimbi kubanga yamuweereza okumala ebbanga ddene. Kaakati n'owenjogeera awonna ebibye byandibanga ate we bikomye. Omukulu amanyiddwa nga Moses Bijirango ono yakulira ekisinde kya Eastern Revolution Front bw'ati agenze maaso okubanga ate yeewaananga bwe yagamba nti ekyatwala NUP mu kalulu k'omubaka omukyala owa Kisoro District kwali kufuna ku mbalirira ya ssente ezibaweebwa gavumenti era nga kyagenda mu maaso okubanga ate kisoboka oba kikolebwa nga bwe yakyogera. Agamba nti yagamba NUP tesobola kuweza wadde obululu 10 era bwe kityo bwe kyali mu bufunze nti bye byatuukirira era katiki nabbe. Ye President w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awerekeddwako Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi n'abalala okuva mu kibiina kya NUP bwe bati enkoko bagikutte mumwa bwe bayolekedde ekkomera ly'e Luza okubanga ate bakyalira ku musibe Dr. Kizza Besigye. Songa ate y'omusumba Lucius Bugingo yasanyukidde okukwatibwa kw'omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye ng'agamba nti baalyose ne bamukwata lwa nsonga nti mukyala we amanyiddwa nga Winnie Byanyima yali yakavaayo n'akowoola poliisi egende maaso okubanga ate enoonyereza ku Bugingo nti agenda maaso okubanga afera abantu ng'asinziira wali eri ku church ye essangibwa mu Kikoni oluvannyuma lw'okutegeeza abantu nti soda agenda mu bagabula era nga mu mawulire kyafulumizibwa nti soda oyo Bugingo yali tunda emitwalo 55. So no ekyo kye kyamunyizizza n'agenda maaso okubanga ate abasabira essaala enkambwe. Teyakomyawo yagenze maaso okubanga ate asindika essaala endala eri bannayuganda naddala bannamawulire abamuwandikako ebikyamu n'abo abamusekerera singa aba agudde mu bizibu. Omugwagwa omu yagamba ku Twitter poliisi enkwate bunatuuze soda n'ombuza mu kikakyo bani abamuguzeeko nga yakyanoonya bankwate mukazi wange asigalawo n'emirimu mbunga ndi mukomera baawe yalirimu
kati wetwogerera si mu mutima mubi naye bbaawe yalirimu nebuuziza nenga Katonda ng'oyanguye ebintu akakazi kano ng'okatuddiza mu layini mu bwangu mazima sikalowoozanga nakko mutwe gwange Mukama yebale abantu betutalowooleza bubi betutayina na mu birowoozo byaffe betutamanyi nakumanya nti batuliko n'omulaba ng'akutadde ku mutimbagano gwa nsi yo nayogera n'abaasoma bonna naye ng'ayolesa busiru ayogera without evidence nti nze ntunze soda Bugingo bannange nga natereera dda siri bubi kubira Mukama engalo ez'amaanyi omune mwaka gutambula bongera tumanyira baffe bagwe mu accidenti bafiire mu buliri baffe ebikutuko emitima gyabwe gyabike bazikiririre gwe mulembe ng'oli mu nnaku ng'oli mu maziga ng'oli akuŋŋaanya content akuŋŋaanya no content asirike ate n'ayongerezaako okwogera ebyamasasa ago tukyabitankana naye nga tukyabitankana ate raba bano n'atuteekako nga tukaaba n'agenda ne bamusasula sente n'alya zikufuukire eggoonya mu lubuto olwo mu linnya lya Yesu zikufuukire ekyambika Katonda abalwaze kansa ababadde batulyamu sente Katonda abalwaze kansa abalwaze ebintu ebizibu mu bifo by'ekyama abalwaze ebintu ebizibu mu mimiro gyabwe abalwaze ebintu ebizibu mu linnya lya Mukama waffe Yesu abalya sente ku maziga gaffe abalya sente ku nnaku yaffe abalya sente ku mitawaana egitubaako taata ffe tetulina maanyi tetugenda kubateeka mu kooti eney'oku nsi naye tubateeka gy'oli kubanga ffe olaba kye tuba tuliko ate n'ekyabwe gw'osobola okukiraba era gwe mulamuzi ow'ensonga osala ogw'ensonga taata. Ate nga y'omusumba amanyiddwa nga Joseph Serada agamba nti tagenda kuzikiza ku nsonga y'okulwanyisa engulika emanyiddwa nga nyegenyege nebeera ejjinja buli mwaka yes mu mwezi ogwa Novemba era ng'ekwagira ddala okumala ennaku nga 3 ng'abantu bakola kimu kyokka kyakunywa na kugangayira gattako n'okwekwanirayo oboolyawo. Ono agamba nti ebikolebwayo byamasitaani y'ensonga lwaki ajja kuluma ogw'emmanga n'ogw'engulu asobole okulaba nga nyegenyege agobwa mu ggwanga lya Uganda. Wabulanga bino wabyogera jjukira nti omukyala amanyiddwa nga Rebecca alitwala Kadaga naye bw'atyo yaluma ogw'emmanga n'ogw'engulu n'agamba agenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga nyegenyege tafuluma mu ggwanga lya Uganda lwa nsonga nti yakizuula alina kinene nnyo kyayongera ku nkulaakulana y'eggwanga. Enfunda eziwererako ddala okuva mu basumba abamu wamu n'abantu ba bulijjo bazzenga bavumirira ekikolwa ky'omusumba amanyiddwa nga Pastor Bugembe eky'okugendanga mu biduula oluusi n'okugenda mu bivulu eby'abantu ba bulijjo nga tebigendereddwamu kusinza Mukama Katonda nga bagamba nti ekyo kyakola kikyamu wadde nga yali yavaayo n'abannyonnyola nti aba agenze kulyowa myoyo gy'abo bantu kubanga basingira ddala okwetaaga Mukama abasinga obungi tebasobola kubanga ate bamutegeera ono teyakomaawo yagattako kubanga ate ayaniriza abantu ba bulijjo ab'enjawulo naddala abayimbi abagenda maaso okubanga bayimba ennyimba ez'ensi ne bambala oluusi ennyambala ey'esittaza abangi mu kkanisa ye ekintu ekitasanyusa abalokole abamu nga bagamba nti yeetaba n'abakozi b'ebikolobero. Weewaawo omukulu amanyiddwa nga Levikson avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate adefendinga omusumba ku pointi eyo bw'ategeezezza nti kirungi nnyo bo nga bo abalokole okugenda ne bayimba mu mabaala ne mu biduula eby'enjawulo lwa nsonga nti ate eyo weewali abantu abasingira ddala okubanga beetaaga mwoyo wa Mukama okubanga abalungamya. So ng'ate ye omukyala wa Mukama amanyiddwa nga Judith Babirye era ngono yaliko omubaka wa Parliament omuyimbi wa gospel omukukutivu wabulanga essaawa eno obulamu abuwangaaliza wali eri mu ggwanga erya Canada gye yafuna n'obutuuze jjojjuze. Omukyala ono yavudde n'agenda maaso okubanga ate akuutira bannayuganda abawangaalira Canada nti bwe banga bakyalina obusobozi obusobola okuzaala bazaale abaana abawererako ddala kubanga abaana abo munange babeera bafuna obuyambi ne ssente oba bagirako ssente empitirivu
bumanyirivu okuva mu gavumenti yawa ye Canada. Era no yagenze maaso okubanga atabawa ekyokulabirako n'abagamba nti mutunulire aba Eritrea n'abamawanga amalala ng'aba Nigeria abali e Canada abasinga obungi bazaalira ddala ekibaviiriddeko kubanga ate baala era nga kakati bamaanyi nnyo mu nsi ezo n'okusinga Uganda. Munnayuganda tayogera ng'omu Eritrea ali awo oba ow'ensi endala. Agamba nti abamu basanga nga balina n'abaana 6, so n'abasaba nti bw'oba ofunye omukisa zaala muzaalire ddala kubanga ekyokuzaala kirina kisobola okubanga ate kikwongerako kijja nakwongera ku community ya Ugandans in Canada okubanga ate egejjera ddala. Songa ate olunaku olwaleero abadde eri monita bagwikiriza bannansi omuli abavubuka wamu n'abakulu abami n'abakyala nga bano nno beebaka wali eri ku Rail Gardens buli lunaku wabula nga bagamba nti bakeerawo ku makya nnyo bwe batyo ne baba nga ate beebaka okutuukira ddala olw'eggulo. Okusinziira ku information ebaweereddwa kigambibwa nti bano wano we beebaka kubanga bakola kiro, so beebakaawo ssaawa y'okukola bwetuuka bazuukuka buzuukusi ne bagenda ne baba nga ate bakakalabya era nga wano walabiddwako ne ku ngoye ezaanikiddwa. Ate nga ye mukyala wa SB4 amanyiddwa nga Antaira bw'ati avudde n'agenda maaso kubanga ate ayogerako eri abo ababa bayita nti beeraga olw'ensonga nti baserebu oluusi munnange babeera mu mataala babaweereza bamu bu message ne bataddamu. Kakati nno agenze maaso kubanga ate akulagako ye wajja ssente abalaba kyamulabi wano muba mmutegeera ddala bulungi kikyaliko. Mudde eyo ne mwogera bingi ne mugamba tweraga abo balowooza bamalayo. Olaba gye tujja ssente ndowooza olaba embeera bwe tuli eno mu kyalo kwata firimu kwata kyamulabi naye ndowooza olaba embeera. When you find me eating my money, madam, leave me. Ndeka ngosanga nga ya sente za ndeka. Ate nga ye omukyala Betty Mpologoma essanyu lyongedde okumweyongera ku nsonga y'okuvumbula oluyimba lwe omukwano teguzibibwa kkubo era ng'agamba nti gy'ayitayita n'erinnya lye tebakyalimu wabula baamutuuma ebyo bye yayimbako. Naye akayimba kanfuukidde akayimba kati tebakyapita Betty Mpologoma buli wempita atakwagala oba obulaba atakwagala oba obulaba wuuyo bwetuuka okuyimba pati atakwagala oba obulaba nange nsirikaga odiyensi eyimba bannange okwebaza Patrick okuba nti oluyimba walulondayo n'ogamba oluyimba nze lututte oba watwala mutwaleze simanyirinze kunsasula onoosasula oba wasasula because lukoze ssente nalukyakola ssente kati mushoyo ekikadde ngenda kuluyimba ali abatiktokas banye n'abanabo oba mbabulire ku ttebo bajje tulimbe ffenna bannange tuli basanyufu nnyo bayimbi bannange bwe bali kubeerawo media mwenna bannange ekyo ekikadde mbakoowoola Betty Mpologoma buli kayimba konna ngenda kabayimbira. May God bless you. Thank you very much. Munzikirize nsooka empiseewo ba birthday boys and girls olunaku olwaleero lwansonga nti topiki ya alien skin ekyali nnene ekyagenda ddala maaso. So olunaku olwaleero mwana muwala amanyiddwa nga Grace Kane ayimba ag'ennyonza munnange yazaalibwa tumwagaliza amazaalibwa malungi. So ng'ate tayise yekka ayise n'omulungi amanyiddwa nga Taka Brenda Bushra. Yes, happy birthday dear. Omukyalo ono awangalira wali eri Jeddah Saudi Arabia jakakalabiza emirimu gye wabula ng'ate nzaalwa yeri otegeddeyo owulira bulizi linnya Taka n'omanya wajava. So munange akwagaliza amazaalibwa malungi si mulala ye musajja waffe amanyiddwa nga Bugingo agamba nti akwagala ebitenkanika asimanye byonna byomukolera obuntu bulamu bwo tebumukola bubi n'akamu n'akeddagala. Agambe bali kubeera mukyala mwetowaze omukakamu ate munange ayina empisa era ayaniriza asinzidde wali eri Jeddah Saudi Arabia. Agamba nti naye akwagala nnyo era ng'akwagaliza birungi ebisinga ku mazaalibwa ago. So happy birthday omulungi waffe. Baby boy w'olunaku yamanyiddwa nga Marvin. Yes, era nga awandiise n'agamba nti mami nsaba kunjagalizaako mazaalibwa to this son of mine called Marvin. Mwagaliza birungi byerere yebale kubeera mwana mulungi agenderaawo. Okiwulidde Marvin? Mami Nagujja agamba nti genderaawo. Happy birthday omulungi, mbw'oli mwetowaze olina empisa
okulabisa oli mukakkamu so tokyusa genderaawo amazaalibwa matuufu omutabani omulungi ate ngera mukadde kamo olunaku luno lwennyini lwa hedigaalo waffe omubwati ajja lwa ttendo nagujja mumulaba mu comment section abasinga obungi yeetwala saketi nammwe abamu ne mukkaanya okiwulidde naye nga temusobola kukkaanya ku bintu bye ebimu so gwatutte saketi tugenderaawo munnange ate nawe gwakkaanyiza naye it is still okay so katuwe mwagaliza amazaalibwa amalungi omukyalo no muzikirize tumwagaliza amazaalibwa amalungi abamwagaliza abayitirivu kwe kuli Ticha Priscilla agamba nti munnange nnyindo ndaalowe mwebale kurwana ntalo mulwanye ntalo mukyankalana ne muddawo bwe mutyo naye agamba nti awo akwagalira kaliddaluwe so happy birthday omulungi ate nga ye sweet potato agaye nti bannange njagala omwana oyo muŋŋambire nti mwagala nnyo ebitagambika okiwulidde ate nga n'omwami amanyiddwa nga Abubakar Mubiru naye agambye nti munange akwagaliza amazaalibwa amatuufu ate nga ne bebigyala amanyiddwa nga Hanifa agambye nti munange mami ndabira Hajara omugambye nti mwagala nnyo era omwagaliza amazaalibwa amalungi kakati nno mukwano obubaka buyitirivu siyinza bumalayo naye nga happy birthday omulungi waffe katugende ku nsonga za alien skin kakati nno ensonga za alien skin zireetedde abamu kubanga ate bazirika era nga mwana mwalo nno nga bw'omulengera embeera gy'alimu si nnungi kati asiza mu bupiira oluvannyuma lw'okuzirika nga mwana mulenzi Joram yavudde mu bulamu bw'ensi eno ono agamba nti ye yamuleeta mu fangone era ng'abadde munne nnyo tayinza kubanga ate akikkiriza oba akigumingiriza ono fangone sojja munnaffe amanyikiddwa nga namba wa alien skin temanya abasinga mumanyi naye nayitayi mu mbeera nnungi olw'okufa Joram tekwamuyisiza bulungi ng'omuntu amanyi Joram abadde kyaliwo ono nnyo nga buli kimu era yamutuusa ne ku kibanda okutuuka kwa Joram ku kibanda yali ono eyamusabira omulimu buli kimu yali namba kati amangu ddala nga alien skin yakatwalibwa emabega w'emitayimbwa musajja we ow'okukido omulala bwatyo naye poliisi yamunoonyeeko ku kabira era nga naye kati yaggaliddwa weewaawo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga champion gudo eyali abaddeko mikono gya alien skin wadde nga tebyatambula bulungi abantu bano bonna abamanyi era bategeera bulungi bino we byaguddewo bambi yawulidde nga kimukutteko era bwatyo n'avaayo okutuusa okusaasira kwe okukungubaga kugendewo eri bataano bange mwenna bataano bange mwenna tukungubagira ku muganda waffe tubadde tumanyi nga muganda waffe Joram tusaba mukama omwoyo gwe agulamuze kisa ate ng'era tusaba mukama awe kibanda alien skin obuvumu gyali mukomera amuwa obuvumu nti agenda ateebwa era nga tusaba ne mukama atuyambe kibanda waffe ateebwe kubanga ekomera si ekifo ekituufu kyalina obbeeramu si ekifo ekituufu kyalina obbeeramu naye nga nsigadde nga nza champion gudo wekaimpagamba asamba ng'ebya alien skin biri bityo waliwo akabinja kaaba abavuddeyo kubanga ate bajaguza olw'okuba nti yateekeddwa emabega w'emitayimbwa wali ali omukabira wayo kabira nga kakaze nga kasirifu sibwe kati we kaba bulijjo kimenkewo ebannange kabira nga kakaze mudogo bakuttewa kabira nga kakaze bonna ani aliyo Keramenti kakalwa kabira God have mercy upon us. Kati bagenda tandikira ku binnyo okunvuma ebinnyo byange ne we munambivuma byebyo nze nseko we mpulira nga nina eddembe lyange okuseka we mpulira nti enseko zizze okitegera omanyi mulina ettima temwagala kulaba abantu basanyuse babalabikira bubi naye nze ne we munanvuma ne we munasatusa I can buy FC for myself so sikwetaaga ne we batonjagala it's okay okitegedde bulungi
naye nga ndi wano okubajjukiza nti mulina ebintu bye mwerabira. Omukulu oyo akabonero kalabba. Akabonero kaki? Mwenna mukiddemu nti mukitegedde nti nakabonero kalabba. Tali agambayo nebadisegamba. Akabonero kalabba. Naye nga ndi wano muntagingire buli muntu eyeyita wanupu. Muntagingire buli muntu eyeyita wanupu wano ku meza. Mwaba nupu oyo peregesa gwe mutule peregezingirako aine skini bamukute era banange njagala nkutegeza ekintu kimu nti wandi yagala okulumya omuntu n'ofundikira ng'oyambye muyambe eye kodi mwena mwena mugimanyi akugoba yakuwa ekkubo. Ani yabadde amanyi nti omwana twayinza okunyirira olwenkaniddeawo? Ani yetungidde alien skini kabusuuti? Omwana anyiridde n'atonya mooli. Bannange nze alien skin ye musibe gwendabye yekka ayingidde komera na negombesa okuba omusibe. Bannange anyirira ettama lwakuba nti mwageze ne mulekawo obunene obuno nabo mwandi bujjeewe ettama liringa lye mutaddeko matama booster. Bannange omwana ashayininga. Omwana ashanana. Abantu mwe muyina empisa embi mmwe. Mwine empisa embi mmwe gye mitwe gyammwe mubadde mulowooza ati no mugenda kunyiiza omuntu yabagamba agenda kubeera bulungi okuva November guno gwonna omwaka paka December alien speed ali bulungi bannaye kano mbakubira akalango batemwakalaba ka video yabagamba ali bulungi alya bulungi asula bulungi atambula bulungi ayambala bulungi era yebaka bulungi yebika bulungi luzira masti shine bannaye abaluzira mufumba mmere kyeyo mu lunaku lumu ereetedde omuntu okunyirira olwenkaniddeawo. Abantu bayina empisa embi mu bantu mwe muyina empisa embi muyinza otandika wano nga musinika ebinnyo musimanya justice for alien skin yave kakati mwawulidde bubi olwokuba mwalabye omwana yanyiridde ettama. Omwana bagenze bamusarako enviri ne bamuwereketa yenna n'abakigalo. Ani yali amanyi nti sikini ayinza okufaanana bw'ati? Alien misikini tasobola kufaanana bw'ati. Yenna anyiridde ebbanga lyamaze n'omuviri nze mbadde simulabanga okonganyirira naye kati waali ndabira ddala ng'asaana amasiro ga Buganda. Omwana ashanana. Waliwo n'omusajja azimba entaana n'akwagaza okufa. Naye kakati n'ono omukulu akwagaza okugenda mu kkomera bannange yashananye luzira mansitishayinye emmere yonna gye mufuma mugireetereko eno ne ku bantu ba bulijjo bannaye bagyerire bwe batyo. Alien skin tumwagalaawo mumukuume ng'alyawo bannaye temumukwatako ne mugamba nti nomugjayo omwana ttu omanyi temwagaliza success z'abannammwe. Omuntu afunye success ye naye era ebaluma. Ebaluma era muyinza okuddawana ne muleekaana temutuleekanira muleke omuntu afune success ye era nga tujja kuwaga tujja kugamba omwana abeereyo must shine. Omuntu owamma congratulation omulungi abita aliyeni miskini wakubye jackpot. Bannange buli muntu yeetaaga n'alungiwako ng'omwami oyo bwe yalungiye bamutungidde kabusuti akanyuma okuzaama. Oba bakulidde ku valikano taata tuwulireyo waliyo be bali amavalikano taata bakulidde ku valikano tubadde tubuuza evalikano lyo baali kutteko oba wabimanyiira tebyakuyisiza bubi. Tubadde tubuuza bubuuza omukulu evalikano baali kutteko oba tebannaba wamaze kasitoshanana. Bannange fenna abagaliza alien skin ebirungi tumusabire yeekuumira awe we bamutadde wababeera emirembe n'ennaku. Bulambalamba ngenda kubanga ate mberekereza naye nga mbajjukiza nti Sheikh Ashraf agenda kusomera eddwa mukwano tojja kubanga ate osigala kyekimu bwoba olina ebikuyuzayuza byotategeera mu bulamu mu ngeri emu ba endala genda maaso kubanga ate omukoonako ku nnamba ye y'essimu ajja kubanga alaba butya bwakusomera eddwa obe nga okivunuka. Omukulu amanyiddwa nga Penge yavuddeyo naye bw'atyo n'awa endowooza ye ku nsonga za alien skin so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga musawo okuva eri ku mukutu gwaffe ogwa TikTok abasinga obungi mutegeera ddala bulungi yavuddeyo olw'ebigambo Fiira Queen bye yayogedde ku basawo ng'alaga nti yakoowa kye bayita abasawo olw'enneeyisa yaabwe. Kakati naye yagenze maaso okubaako obubaka bwamuweereza okuweereza mbadde PJ ate nga nkujjukiza nti ka airport pickup mukwano tompisaako kafente jangu obere ng'ate ompagirako atakuumira mpeera lubeerera nsigala musaba atukuume ffenna mubeere bulungi mweraba. Nze kwanukula kusajja gwe bayita Pius Mayanja
salasala ekiso video ziri ku internet. Kiki kyentegeeza nti Pius ze seewunyiza kubanga osupportinga ebintu bya alien skin. Gwe muntu gwe mmanyi ali violent ebiseera ebisinga era obadde violent obulamu bwo totally. Oli muntu mumenyi w'amateeka, oli muntu ali violent, oli mawaya wejjajjako naye nkujjukiza oba mu family erimu omuntu yatta omuntu oba mu family yattibwamu omuntu nawe kennyini byokola bibyo alien skin ebyamutwaziza mu komera byewakola mu America era character ekyakulimu. Tikyentegeeza Pius ngenda kukusomesa sigenda kukwemula ngenda kukusomesa Pius bw'obanga oyogerera ku kintu ky'okuba nti nayogerera abayimbi tonnatuuka waawo. Tikyentegeeza Pius wagala tugamba nti ebiyijo nekiziyimba ziba neziyamba n'eggaali njagala tugenda ku internet ndage eggaali y'abasudde ndage eggaali y'akafeero Pius ndage eggaali ya Eri Wamala gwosinga mbadde okusobola okuyimba ndage eggaali ye Papa Misacho musinga kuyimba ndage eggaali ye Rasta mukulu mwe mwenna abalowooza nti mwetaaga eggaali muli babbi mumanyi n'abakola omulimu gwa security abali professional manyi ogw'okubasanga nimwe musala ogenda ku nguudo ofuna abaminye b'ebikolobero okutambula nammwe mumanyi kye mwagala mubeerenga mu bivulu ngeno abali mulongi bali mu kubbibwa mufune emirundi ebiri abantu babawadde ku mulyango n'amasimu mutunde ge banyagudde ku bantu lasito okimanyi bulungi security entuufu omanyi woogijja naye gwogendera ku kkubo ne bagamba nti oyanyagula amasimu afumita abantu buso bweyagala okutambula nabo ebyo byalo tubimanyi lasita gwendaka Eri Wamala eggaali gyatambulanga nayo lasita kyogamba okweba kutangineko gwe palaso waki bebekulu atambula n'owemmundu tandike mugirigwa waki bebekulu alina owemmundu gavumenti bwe yamuwa anenekanyama we abadde naye emyaka alitakyusa Pius mwana lekate kwefuula nnyo omusajja mugezi nnyo nti gwe bweyogera tu ani akutumira okwogera Pius ani akutumira lasita kino kyakuyiga blood ogenda tambula n'omuntu atta abantu you're responsible yeki ekikuumya nnyo ng'ekyo otunda mamundu oli muyeekera Uganda yafuuka ddi ey'okubeera ey'obulabe ennyo nti omuyimbi otambula n'abakuuma ali misikini gyali lino ssomo omuntu yenna ayita mu kugezesebwa bw'otayiga gw'omanyi si lwe olusosa okulya ndi alien skin akubya abantu nawe kennyini nnyini akikola amubuuliza alien skin gwasooka omukuba omubwati olina obukyayi ku basawo obukyayi bungi naye nze munaye buli bwenda lebeera ku social media kuno ku basawo nzira mu maaso gakana ne mugamba ayi Allah gwomanyi agamba tuli babinyonyonyonyonyo tetulina ate kalungi ke tukoze oba ffe abatali perfect yadde mu nsi muno gwomanyi naye nga fifira queen ekirungi nkulaba always obeeranga oli mu nsi z'ebweru I think you are abroad era kati gwomanyi
I don't know oba kino kiri mu Uganda kyokka. Mu nsi z'ebweru eyo waliwo eddwaliro ly'ogendamu ne bakukolako then nosasula later. You reach in a hospital ne bakukolako then you pay later. Simanyi kubanga kino nze ndaba n'abantu abava eno okugenda India basooka basondera ssente zonna then ne bagenda India bakolako. Kyesimanyi oba egeya amalwaliro otuuka butuusi n'oyingira ne bakukolako then osasula oluvannyuma. N'ekirala wali olabyeko eddwaliro etaliiko mochare, buli ddwaliro baliteekako eggwanika. Simanyi lwaki batekako eggwanika ku malwaliro, sikimanyi, naye nga ndaba buli ddwaliro bateekako eggwanika. Oba ndowooza bagateekako lwakuba baagala kisimanyi. Ekyokusatu, muvuma nnyo omuddo. Muli ku muddo gwe muvuma, gwe musemba bakube, gwe musemba. Sweetheart, enjovu ezirwanira omuddo gwe gubonaabona. Naffe tuli baana b'abantu, naffe tulina omusaayi, naffe boola baffe we tulwaza abaana baffe, naffe tusasula. Tukimanyi bulungi nti before doctor okulaba you first pay consultation. Tukimanyi bulungi. Era wootuuka mu ddwaliro lyonna basooka kusasula consultation. Teri ddwaliro ly'oyingira mpozi aga gavumenti. Naye private hospital you first pay consultation as they are giving first aid. Kituufu tuli babi, naye bannaye tulina emirimu gye tukozeeko emirungi. Omuntu akozeeko ekirungi mu appreciating yako. Kyemwagala ogamba nti mu Uganda muno temuliko musawo yadde n'omu yali abakoleddeko kirungi. Naye babakube abasawo babakube. Basajja bantu bogamba babakube askari ayinza n'okuba afuna emitwalo 15 naye ng'omulimu ogwamuleetesa ogwa askari butakkiriza abantu kuyingira. Era nga bwe basanga abantu munda omusaala ogwo bagusala. Oba kitegeera. So tuli babi, kituufu tuli babi, naye waliwo mukisussaamu naye nga Joram, may his soul rest in eternal peace. Naye nga bannaye mukisussaamu sometimes. Mukuba nnyo omuddo ne mubonyaabonya omuddo ng'ate mumanyi obusungu bwammwe gye buva, naye mubukyusa ne mubutuzzaako. Bannange naffe mutusiimengako ekyolumu. Waliwo abantu betukolako era ne ba appreciatinga. Naye omanyi ne wokola ebirungi omutwalo tegujja abantu bajja kubiraba lwokoze ekibi ekimu kyekibeera ku mimwa gy'abantu. Otherwise on behalf of my fellow people si basawo bokka. Ate nze kino siri kyogeranga musawo, ndi kyogeranga omuntu anyiize enganze kuba nange ndi musawo. Si basawo balala sibe njogeredde. Mutusonyiwe naye nga mu ebimu bannaye mulekere okutulugunya omuddo ng'ate mumanyi nti enjovu ezirwanira muddo gwe gubonaabona.